kitundu kyaffe kino ekyaleero tugenda kulaba musajja mukulu Pecos Kutesa engeri gye baamukubamu Esassi mu Mutwe nga baakamala okuwamba Kampala. Ndawula Ivan Isaac ne Musiya Stewart wa Kinyagi mwebala okubeera ku mukoto. Nkujjukiza nti weefunire Ropa Free Mosquito Repellent weesiga oleme okubeera ng'olumu ensiri. Akacupa ka mils 10 kanusu 9 ate nga akacupa ka mils 6 kanusu 15,000. Abayiikira ba NRA nga bamaze okuwamba Kampala balekawo amakubo abiri aba NRA we bayinza okubeera nga baddukira ng'ekkubo erimu lye Jinja Road okugenda ku nsalo y'eggwanga erya Kenya ne Uganda ate ng'ekkubo eddala lye lya Kampala okudda eggulo. Unity ya Pecos Kutesa ye yali etambudde ng'eyolekedde ekkubo ly'e Jinja. Olwo ye musajja mukulu no Pecos Kutesa yali asuze mu kibuga Kampala nga bwe bwakyenkera naye n'agoberera okubeera ng'asanga Unity ye. Bano bwe baatuuka ku nsalosalo za ttawuni ey'e Jinja baasisinkana abaali abalwanyi aba Fed Musaako ne UFM abaali bawerera bwe batyo ne babeegattako. Mu ttawuni ey'e Jinja tewaaliwo kulwanagana kubanga ab'amagye bonna be baasangayo teekako n'abo abaali mu balakisi olwalaba abakulu bano ne bateeka wansi ebyokulwanyisa byabwe. Pecos Kutesa olwatuuka ku Officers Mess yayingira okubeera ng'asisinkana eyali akulira abasomesa Abangereza era ng'ono olwamusangayo yayimuka n'amukubira salyuti n'ajja n'enkofiira ye ku mutwe n'agisuula ku ttaka kyokka ng'ekikolwa kino Pecos Kutesa teyategeera kye kyali kitegeeza. Ttawuni y'e Jinja yali nzikakkamu ssaako n'abantu baamu abaali abasanyufu we baalaba abakulu bano era ng'abaali batwala ekitundu ekyo baakuba olukuŋŋaana lwa NRA olwasookera ddala nga baalukuba mu Jinja Municipality Grounds. Nti amazima gali nti NRA yali terina balwanyi bangi nnyo kuva mu kitundu eky'ejjinja era ng'olukuŋŋaana luno bwe baalukuba musajja mukulu no Pecos Kutesa yali alina okwogera n'abantu abo bonna kyokka ng'omukulu ono obulamu bwe bwonna yali tayogerangako eri namungi w'omuntu eyali afaanana bw'atyo. Musajja mukulu ono yeekuŋŋaanya bw'atyo n'ayimirira okwogerako eri abantu bano abaali batudde wabula nga beenyize ng'obungi bwabwe baali baweze ebisawo eby'omupiira 2. Bano baatula ne balinda okuwulira ebigambo ebigenda okuva mu muvubuka omuto eyali ava mu nsiko. Tuwabula era ku nkyukakyuka ezaali zizze nga zibeerawo abantu mu kitundu eky'ejjinja baali tebaawukanako n'abantu b'omu kibuga Kampala abaali balabye enkyukakyuka nga z'abantu be bamu. Nti bo abantu b'omu kitundu eky'ejjinja nabo baali baamanyira kubanga lye lyekkubo ab'amagye ababeera nga aba gavumenti ebeera ewambiddwa lye baakozesanga okudduka. Tuwabula Pecos Kutesa bwe yayogerako eri abantu bano beewuunya nnyo okubeera nga balaba omuvubuka omuto eyali ayogera oluzungu obulungi ate ng'ensonga z'ayogerako ez'eggwanga n'ensi yonna zitegeera bulungi. Nti bano baali tebasuubira kulaba muvubuka avudde mu nsiko kubeera ng'amanyi obwenkanidde awo. Era kino kyasanyusa nnyo omusajja mukulu ono Pecos Kutesa kuba bwe yayogera agenda okulaba ng'abantu abamuwuliriza ddala mbutuufu banyumiddwa bye yali abagamba. Tuwabula ate bo banneebe be yali alese mu kibuga Kampala ebintu byali tebinnabatambulira bulungi kuba amasannyalaze tegaaliko ng'ebyempuliziganya tebikola nga tebannaba na kulangirira ku rediyo nti enkyukakyuka ezze olwo nga ne musajja mukulu Museveni tebannaba kubeera nga bamulayiza. Nti okufaananako n'enkyukakyuka ezaalingawo emabega kasita baawambanga rediyo Uganda baalangirirangabo enkyukakyuka ya gavumenti. Tuwabula ku mulundi guno tekyasoboka kuba ebyempuliziganya byali wansi nga n'amasannyalaze tegaliiko nga byali byonoonese olw'okulwanagana okwalimu. Kutesa bwe yamala okwogera n'abantu bano mu kitundu eky'ejjinja yagezaako okubeera ng'agoberera bataliyoni ye yali etambudde ng'ekutte ku Jinja Malaba. Kaali kawungeezi ono ng'afunye ripooti ezikwata ku basajja be abaali batambudde nti tebasanze kusoomoozebwa kwonna okuggyako okuba nti ebitundu bingi bye baali batuuseemu ne basanga nga amagye ga UNRA ewe gaali gayise gaali galese galuutinze ebintu by'abantu. Kutesa emmotoka gye yalimu y'emmotoka gye yaduumirirangamu eya Land Rover gye yali awambye mu kitundu eky'Emityana eya UEB nga Pecos Kutesa yatuula mu maaso ng'alina eddewusi eyali avuga. Olwo mu mita egy'abasabaze eddola gye yali atudde ssaako n'abamagye abalala 3. Kutesa agamba nti teyamanya ssasi ludda wa gye lyava
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kutesa agamba nti teyamanya Esassi ludda wa gye lyava naye nga lyayita butereevu mu mukuumi w'omu Lutayisire ne ligenda ne likuba Kutesa ono ku mutwe ku ludda olwa ddyo. Esassi lino lyayita mu kutu bwe lito ne liyingira mu kawanga ne liwagamira waggulu w'eriiso. Kutesa agamba nti kyajjukira mukadde ako kwe kuleekana nti bakubiddwa. Ekyaddako kwe kuwulira Dora nga amusika n'amuteeka ku bisambi bye wabula ng'avaamu omusaayi muyitirivu. Kutesa agamba nti byonna ebyali bigenda mu maaso mukadde ako yabiwulira kuba ajjukira bulungi nnyo Dewuse ono ng'ali mu kuba rivansi emmotoka ne bakyuka ne badda Ejjinja. Kutesa bwe baamukubira Esassi ssaako n'Ejjinja mu ttawuni gye baali bavudde yategeeza nti waliwo mayuzi 7 nti wabula wakati mu kubeera nga badda Ejjinja Pecos Kutesa ono ebimu teyabitegeera. Agenda okudda engulu ng'ali mu ddwaliro ali mu kutegeeza Dora tagezaako okumuteeka masuuka okuli omusaayi gw'abalwadde abalala. Chairman wa High Command bano yali yabategeezako ku bulwadde obwamukenenya era nga nabo baali balabyeko ku balwadde ababulina bwe baali nga bali e Masaka. Olwo ennaku 27 January 1986 Chairman wa High Command yalayira kuba President w'eggwanga era nga Kutesa ajjukira bulungi nnyo yali ali mu ddwaliro eri Ejjinja n'awulira ebigambo by'omukulu ng'alayira ku Radio Uganda n'asuubiza bannayuganda nti enkyukakyuka ezze teyali nkyukakyuka y'abakuumi wabula yali nkyukakyuka ey'omuggundu. Kutesa agamba nti ebigambo bino byamusigala mu mutwe olw'essanyu lyali alina eritagambika. Kampala ng'amaze okuwambibwa nga ne pulezidenti omupya amaze okubeera ng'alayira ekyali kisigalidde kwe kubeera nga ba NRA bano bateekateeka obukuumi okwetooloola Uganda yonna ssaako n'okukola eggye eryawamu. Bataliyoni ya musajja mukulu Pecos Kutesa esooka mu kiseera kino yali eddumirwa Fred Mugisha ssaako Musoke Kyenvangunywa nga ye second in command we. Bano bwe bato beeyongererayo ddala mu buvanjuba bw'eggwanga. Nga wayise ennaku 2 nga Pecos Kutesa ali mu ddwaliro, Dr. Senkatuuke yali akuliridde mu myaka wabula nga musawo omulongoosa nti musajja mukulu ono yakolera ddala omulimu omulungi kuba Pecos Kutesa yawona nga tewalina muntu ayinza akakasa nti ono yali abaddeko n'essasi lya AK-47 mu mutwe gwe. Kyono nga bamaze okumulongoosa bamuteeka ku Night Ejjinja Guest House okusobola okubeera ng'afuna bulungi obujjanjabi. Tiwabula mu kaseera we yabeerera mu guest house eno abantu bamulaga omukwano gwali ogw'ekika ekyawaggulu teekako n'okumuyisa ng'omuzira waabwe. Abakulembeze mu ttawuni eyo nti bamuwa buli kimu kye yali yeetaaga naye ekyokuba nti ye omu n'abamu ku balala baali mu NRA tebaali bantu ba bintu nnyo ebimu ku byo yabitunuuliranga butunuulizi oluusi ng'abigaana. Nti n'abaali batwala Night Textile Industry ono baamuwa ebiwuzi ebikolebwamu engoye ebyali bibalirirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 3. Nti ono bwe baabimuwa yakanya kubabuuza bamuwa byaki kuba ye si mutunzi ate si musuubuzi. Pecos agamba yakitegeera luvannyuma nnyo nti ebiseera ebyo bannabyabufuzi naddala abaali abanene baaweebwanga ebintu mu mpeke ogeza nga sukaali, bbiya, engoye ssaako n'ebirala nga bafuna ababigula olwo ne balyoka bafunamu ssente. Nti abantu ba bulijjo baasanga akaseera akazibu okunnyonnyola abayeekera bano abaali baakava mu nsiko ebintu gye byali bitambulamu mu ggwanga lino erya Uganda. Kutesa yategeeza era nga wajjukira obulungi nnyo ekyennaku ekyaliwo kyokka nga kisesa Kampani Secretary wa Nairobi Breweries we yakwata emmotoka ya bbiya n'agiwa ab'amagye bano okubeera nga beesanyusa. Nti bwe baatunuulira loole eno eyali ebaweereddwa nga yonna ejjudde bbiya ne babuuza ab'amagye abali awo ani asobola okugivuga. Omu ku b'amagye avaayo n'akuba salyuti n'ategeeza nti ye asobolera ddala okugivuga
Komanda yamuwa ebisumuluzo ne bamutegeeza agivuga agitwale ku officers mess nti ow'amagye ono yayingira emmotoka eno obula olwagikuma omuliro yayingira buyingizi River Nile nga n'okutuusa olwaleero bia emmotoka ne musajja mukulu ono tewali yali yazzeemu kulabikako. Nti ebikolwa ebyewuunyisa byabeerawo nnyo mu bakwatamundu bano abaali baakava mu nsiko, ekintu ekyaleetera abantu ba bulijjo okubeewuunya.